Yes, nkulamusizaako nnyo mukwano gwange yonna gy'osinza okuba ng'otuwuliriza bali kwekumira ku mayingo gano aga Yugi Update TV. Amawulire agava mu DRC eri abayeekera aba M23 rebels bataddewo new conditions, bataddewo amateeka amapya, ebiragiro ebipya ebirina okugolebwa n'amagye gano aga FARDC mu ggwanga erya Democratic Republic of Congo. Oli ku Yugi Update TV gatana tweyungako kirira wansi waliwo ekigambo subscribe kikoneko ojja kubanga otweyumirizamu ddala bulungi nnyo obeere ng'otugoberera byonna byonna ebigenda maaso n'okukolebwa ku mukutu guno ogwa Yugi Update TV. Abayeekera ba M23 mu Democratic Republic of Congo bataddewo demands empya, bataddewo immediate withdraw, baagala amagye ga SAMI DRC gabeere nga ga withdrawinga mu bwangu, gabeere nga geewaayo gasalendinge. Amagye gano aga Congo baagala abayeekera bano geeweeyo mu mikono gyabwe. Nga kino nno bakiyise ekyokuba nti nno renewed hostility wakati wa gavumenti ya DRC saako n'abayeekera bano ba M23 ng'omukwano gwange mpuliriza. Kino nno nga bwe kigenda mu maaso mu ggwanga, development eno empya ezze emabega ennaku 2 oluvannyuma lwa Democratic Republic of Congo government n'aba M23 okusisinkana mu kibuga Doha mu Qatar, era zino talks ezaali masekati g'abaana babiri mwalimu okusiizinga fire era n'okukomekereza olulwana mu mwezi gumu mu east parts of the country mu DRC. Daniel Kebeti yalipootinze nti M23 yafulumiza amateeka amapya n'ebiragiro ebipya, demands empya. Bino nno bikoleddwa weeks eziyise bisobole okuba nga bitangira n'okuwa hospitality ne great effectiveness eri basivilian saako n'okuzza population y'eggwanga eya Democratic Republic of Congo. Jjukira amateeka gano we bagaleetedde ng'abajje bakurashinge mu kibuga Goma, ekiraga kabonero nti enteeseganya zonna ezaali mu kibuga Doha tezaagenda maaso na kusibwamu kitiibwa oba respect. Dialogues zino tezassibwamu respect, eiza ng'abayeekera ba M23 batazisaamu respect oba amagye g'eggwanga erya Democratic Republic of Congo, kubanga ku bombi bano buli muntu alumiriza munne okukola obulumbaganyi obwo bwafiiriddemu abantu abawera 52 mu kibuga Goma mu Democratic Republic of Congo. Oli ku Yugi Update TV kosinza obanga otuwuliriza we bali kwekumira ku mayingo gano. Kakati bafulumiza amateeka amapya ne commands empya nga baagala amagye gano aga DRC gasobole okuba nga geewaayo mu mikono gyabwe okusobola okulaba nga bakomekerereza olutalo saako n'okussa respect mu dialogues ezaakolebwa mu kibuga Doha eri mu Qatar. We bali kwekumira ku mayingo gano wabula kubiriza gwagala otweyungako kirira wansi waliwo ekigambo subscribe kikoneko obeere ng'otwenyumirizaamu ddala bulungi nnyo. Nammwe abali mu mutala w'amayanja mu diaspora mbalamusizaako nnyo, mbaagala nnyo, mweraba. Yes, nkulamusizaako nnyo mukwano gwange yonna gy'osinzira okuba ng'otuwuliriza gwenna omuwuliriza wa Yugi Update TV. Mukola kyamaanyi nnyo okwekumira ku mayingo gano. Mmwe abali emitala w'amayanja abali mu diaspora nammwe mbalamusizaako nnyo sibeerabidde kubanga wemmwe mpagi luwaga abayimirizaawo amayengo ga channel eno okubanga ekulaakulana n'okutuusa eddoboozi lyammwe eri abantu be muba mwagala libatuukeko bonna bonna. Abali emitala w'amayanja ye mbamenye ntya, abali e Qatar, Dubai, US, UK, abali mu South Africa, abali ku muliraano mu Kenya Nairobi, abali mu Canada, abali mu Dubai, mwenna mbaanirizaako nnyo mwe bali kwekuumira ku mayingo gano aga Yugi Update TV. Kakati nno era mu ngeri y'emu twagala obbategeeza mikwano gyaffe nti enamba y'essimu gye tutadde mu WhatsApp gy'olaba eyo eri mu kikala ekimyufu, eri mu people power color, eyo nno gwayagala okuba ng'olanga naffe gy'ogenda okuba ng'oyitako gwe mukwano gwange gwayagala okukola advertisement osobola okuba ng'okuba bizinesi y'abantu. Enamba gy'oba oyitako ojja kubanga osobola bulungi nnyo communicatinga naffe buli kyonna ky'onooba oyagala tuteeseganyeemu nakyo gwe ali eyo ampuliriza.
Mbebazaamu akensusso mmwe abagenze mu maaso okukola omulimu gw'okusubscribinga kweno channel. Buli w'osubscribinga kimanye nti oba oyongeddeko eddaala kweno channel. So mmwe mbebazaamu akensusso nammwe ababyagaliza ab'enganda bako n'ab'emikwano mbakubiriza okusubscribinga ku Yugi Updates TV mukolera ddala ekintu ky'amaanyi. Weewaawo naawe gwe atanema kubanga otwegattako nga oliko gwo atuwuliriza osobola okugenda wansi awo waliwo ekigambo subscribe n'okikonamu ojja kubanga osobola bulungi nnyo otwegattako. Buli w'osubscribe nga kitegeeza oba ogenda kubanga ofollowinga buli kyonna ekigenda mu maaso ekikolebwa ku mukutu guno ogwa Yugi Updates TV. Kitegeeza ki? Nti gwe ayagala okubanga otufollowinga bw'oba omaze okusubscribinga teweerabirako na mukadde, genda wansi wali okoonene mukadde osobole okubanga ofuna notification message. Buli w'okoona mukadde wabeerawo ka notification message akajja akakulaga nti nno waliwo information erinkinze ku Yugi Updates TV gwe mukwano gwange ali eyo mpuliriza. Ng'era we mbebazizza ekyensusso nammwe abajja mu comment section mbebaza. Mwabajja ne mukomentinga ne muteekako endowooza yammwe eri eggwanga ne mulitangaaza. Kubanga njagala mukitegeere. Lwaki mbakubiriza nnyo okujja mu comment section? Otangaaze omukulembeze ku ky'ekituufu ky'ateekeddwa okukola. Bangi tubalonda bulijjo ne tulowooza nti nno be basinga mu basinga. Leka kulonda mukulembeze wo oba mubaka wo agenda obbakulembera. Gwe n'olowooza nti nno buli kimu agenda kuba akyemalirira. Kimanye nti nno omulonze bulonzi mukulembeze kukulembera oba kukulembera kitundu kyammwe. Mmwe bagenda okukulembera ye mmwe bagenda okuba nga akiikirira bukiise eri yonna yonna mu gavumenti. So si kyandibadde kya bwenkanya omulekera obuvunaanyizibwa n'otamu advisinga. Ky'oba olaba mbakubiriza okujja mu comment section muteekewo endowooza zammwe musobole okutangaaza ku bakulembeze bammwe ku biki ebituufu bye bateekeddwa okukola. Bangi tubalonda bulijjo ne bagenda mu parliament nga babadde bantu balamu ne batuuka eyo ne bawuttaalirayo. Kitegeeza ki? Nti olina okuba nga buvunaanyizibwa bwo okuzuukusa omubaka wo oba olaba nga yeebase. Gwe mukwano gwange ali eyampuliriza. Ne ntumirako nammwe abalwanira eddembe ly'enkyukakyuka mu ggwanga lyattu Uganda mukola ky'amaanyi nnyo okulwanirira enkyukakyuka. Gwe ali yeebase ng'ebintu tobiraba obanga olabanga ebitakukwatako bijja tuuka ekiseera bikwateko. Wabula ate gwe nkuzaamu amaanyi agenda mu maaso n'okuyiwawo omubiri ng'olwanirira enkyukakyuka. Bannange abantu abo mubeebazeemu akensusso kubanga bakola ky'amaanyi nnyo obbaliidinga n'obbakulemberamu n'okubalaga ki ekituufu ekisaanidde okukolebwa. Mukimanye mu nsi we tuba tubaako be tulwanirira oba be tuluubirira. Si lwakuba nti nno tukolerera oba abasinga bayinza olowooza nti omuntu ogenda mu maaso n'okuba nga alwanirira enkyukakyuka alina bye yeeyagaliza nga ye omuntu. Kino njagala okukibategeeza nti mu kulwana ebiseera ebisinga weewaawo tetufuna ekyo kye tuba twagala, kye tuba tuluubirira. Naye okulwana tusuubira, wano mu kulwana tuba n'essuubi nti tusobola okufuna ekyo ekitugwanira. Kati naawe mukwano gwange ali eyo alwanira enkyukakyuka, kino kankikutegeeze. Wandibanga nno oli eyo olwana nga tumanyidde ogenda kifunamu, weewaawo oyinza obutafuna ekyo ky'oyagala. Naye osobola okufuna ekyo ky'ogwanira. So tulwana olw'enkyukakyuka nga tulwanirira okufuna ekyo kye tugwanira. Kati gwe mukwano gwange ky'ofuna kye kiggwanira eyo gy'oli. Wandibanga ky'oyagala okifuna naye kye kiggwanira. Bangi mugenda ne muwambatalira eyo mu bibiina by'obufuzi ne babafujjirira omusimbi. Yesi ssente ozifuna bazikuwa era obulamu bwo bweyagala, naye okakasa ekyo kye bakuwa kye bakufujjirira mu kabaasa kye kiggwanira. Ebiseera ebisinga ffe tetulwana olw'okuba nti nno twagala kufuna ebyo bye twetaaga. Nedda, wabula tutunuulira nnyo pointi eno nti kye tugenda oba kye tulwana kyenfuna kyengwanira. Mutuufu ogenda n'oweetunulamu n'olaba nga kyofuna si kyokola ki? Si kyogwanira nga ggwe munnansi. Ky'oba ovaayo n'embavu osobole okuba nga olwanirira enkyukakyuka gwe mukwano gwange ali eyampuliriza. Nja basaba kano akatambi tugende mu maaso n'okuba nga tukasheyalinga
buli muntu ategeere kiki ekigwanidde okukolebwa na lwaki enkyukakyuka esaanidde okubeerawo mu ggwanga lyattu Uganda. Si lwakuba nti oli bulungi kati, wabula wandibanga oli bulungi naye ekyo ky'ofuna ky'ogwanira. Ekyo kye kibuuzo. Era naawe osobola okujja mu comment section n'onteerawo endowooza yo nti gwalemesa enkyukakyuka ky'ofuna ky'olwanira. Muli ku Yugi Updates TV ku musinzi obanga mutuwuliriza mwebale kwekuumira ku mayengo gano. Ngenda maaso n'okukubiriza mmwe abatannatwegattako kirira wansi waliwo ekigambo subscribe kikonemu obeere ng'otweyungako. Ennamba eyo gye ntaddeawo nabagambye dda gwagala okulanga naffe gy'oba oyitako ojja kuba ng'osobola okommunikeetinga. Mbaagala nnyo, mweraba era nga mbaagaliza ebisinga.